performance ya NUP jetogedde ko ya baka parliament omunana mu Busoga si bwetu bwe yali mu kalulu akaggwa bwe twayina I think bayino baka parliament omumanjeri chebaka okuva Jinjera akakomyo babiri nde all east ne Nembeshe John Baptist okuva Manjia chichi ekyaletedde NUP okola bulungi ku babaka ba parliament this time round naye atendo ozira mu Museveni yawangudde mu Busoga atendo ekitalo what happened okusookera ddala ekibiina kya NUP ekyenjawulo kye kirina nti NUP nga ekibiina ng'ejje bagaba mu kaadi bwe ba pronouncing anti kungu ye flag bearer waffe bonna bakyuka ne babeera kuki koyo era balina system nti bakudibya odubira ddala nalaba ku TV nga Kyagulanyi president candidate agenda MPG waliwo ndowooza eyavuganya ne Namboze naye yakola ekiyitirirwa n'akiteekako ekipande n'ateekako n'ekipande kya Kyagulanyi mwatulaganya ebintu ebyo waliwo ekiko ne bagamba ne babijja nawo kakati ffe mu NRM era kino njagala pata yange ekisekesira nze nali flag bearer navuganya n'abantu babiri naye nabo basigalamu to the extent nti simanyi n'omu gwe navuganya naye bwe yalondebwa naye nga ye patika ngagamba nange ndi kakiika kanoonyeza president akalo ate nga mateeka nze chairman wa NRM constituency kakati n'abakulembeze baffe leadership nti oba abakulembeze b'ebibiina balinga pronounced nga bawagira aba independent ekitali mu NUP era NUP separate tujenja kugamba ebusoga twalina omuvubuka mayor weiganga Bam Lulenzi yali tumusanyo NUP era buli omu nga amanyi nti Bam yaddako NUP bwe yawa mudyobole Abed Nasa card tutwaddeyo kuwulira kwani ku Bam era yazikira era eriyo olukuŋŋaana olumu nali nva kuziika eyo nenabanga Bam akubye wali olukiiko ne mudyobole nengamba NUP abawagizi royalty ewaffe Kagoma Odwoli ow'ekitiibwa ne kanso Akalyamawa kanso Akalyamawa simanyi constitution kyegamba naye yali chairman wa NUP era yakola kyamaanyi nnyo okusitula NUP mu district naye yalina amaanyi nnyo era nga nange bwe ntuula eyo ntuula ne mweraliikira ne mulowoozaako nga ngawulira kubanga yali kansala aba ku ground akoze very articulative era very calm good politician NUP neewa Odwoli era kaadi Odwoli yagize ki yawangudde nti structures kakati ekyo kya nti Mujinja East waliyo Honorable Mwiru neriyo Honorable Igeme nembazire eyafuna kaadi kakati bwe bawa Mwiru kaadi gaadi zonna ne spring bwe tujja eri Mujinja West jukira bali ku ne Timothy abadde FDC bwe yakyuka mu NUP olwokubanga nti yafuna kaadi ngate waliyo abakadde bonna obulo ne bujja ki ne bugenda eyo NUP credit ogibawa kubanga kikulagana ne Kampala nti Kampala omuntu bwafuna bano baluyirika bamulya nnyama buli yafuna kaadi olaba nti bonna bagira ki bayiseewo basaaze gomba bawa kakati ekyawukana kuffe mu NRM nti bwe batuwa kaadi werwanako wefaako weka wesanga n'ekyamaani w'ekibiina wa NRM nga kakati wange Jinja emyaka gino etaano gye tubadde mu parliament nga tetukwatagana ate atambula either n'aba independent oba aba opposition era ye pronouncing kitegeeza nti chairman wa party ajja kukosa ne resources za party okuwagira omuntu omulala ekyo nekitwa affecting so eyo turnover ebadde nnene era singa tebeetegereza nnyo NUP yali egenda kufuna n'ebifo bingi nnyo ejjinja oba kubanga Jinja yonna yagimalawo kubanga bwe tulina Jinja ewange tulina my woman empikati yeyeka wa NRM ne Jinja ya city ne Jinja yange jibaga nti ya mchalo olaba eri ona wali mu independent esigadde is NUP era ne bo balonze local council okujjako city mayor wa NRM yawangudde ne kakati zino zisigadde bonna olaba ne bakansalize NUP so royalty yaba member ba NUP nga ba pronounced yayambye nnyo turnover yawa mu Busoga ne mu bitundu ebirala era nze ndowooza nti ekibiina kyaffe chan copies ekibiina kyaffe oluusi kiba selective nti gwe mmanye eriyo ekikwewunyisa nga naye wano ogambye nti bwawulira amawulire nti sivuddeeyo weewuunye
nange bunawulidde amawulire ga mukama wange Obua Hamson Obua nejjukira naye ebizibu ebyange omanyi batunyanya ffembi kubanga oli ye chief spokesperson nze nemuddirira so NRM buli omu yefaako oli era oluusi omuntu wefaako wekka ku lulwo era kakati oyambala ekibiina later n'otandika okujaguza era okuwagira ennyo okwewaayo nga kakati nze nengamba nti bwebanga ensobi ezimu ezandesezaayo z'NRM I pride in it kubanga nze njagala ekibiina kyange whether nina ekifo kyensavingawo noti ndi wa NRM bazaako ki mu kisanja ekijja kakati ekibiina kya National Unity Platform yeeyo advantage nti bafunye ababaka 8 olwa ya party ne ba members kati osoko mudde muddala abadde abuuza ki nti kati bino byonna yes weebine kati ozaako ki mu kisanja ekijja ekisooka ndi mukulembeze naye seetaaga kubeera n'office gw'omanyi kungwano ng'oli mukulembeze obuyinza bw'olina bwenkana obwa prime minister kubanga otuuza abantu bangi ekizaako obuweereza kubanga ndi Munnayuganda nja kuweereza bulungi nnyo tuli mu capacities endala naye era before nga nali sinaba kujja mu politics nali nkola ekagomeeyo nga nkola emirimu mingi so mu civil society gye ziri naye nja kusigalawo wano ekiddako tunasigala ffenna wano ku radio nga twogera ku nsonga kasita onampa omukisa kasita onaasiima n'ompita ssebo nja kubaawo ate nsuubira nti oyinza okumpita nga ate nze mu capacity endala ng'ate nayo yabuweereza okay well good tugaziyeeko tunulire akaluko bwa president honorable oba eggwanga lyonna okutwaliza awamu again mwami Museveni yafunye ebitundu 7 ku buli 100 mwami Kyagulanyi afuna ebitundu 24 ku buli 100 yabadde mu kifo kya 2 nabawon tamanyiddwa ku mayiti tamanyiddwa wawaali but because abantu babuuza nti kalu kikano ke muvaamu mwatusuubiza okuleeta demokrasi ow'ekimmemmette nti abantu bavuganya mu kalulu ne mukavaamu avuganyiza n'abulawo which kind of democracy is that? But also, were you surprised in the performance Mwami Museveni with over 70%? Ngali yafune bitundu 5 ku buli 100 bikyemiyinza okubeera nga byabadde push factors and pushinzo okwambuka waggulu. Okusookera ddala one presidential candidate wange yanoonyeza akalulu. N'abalala banoonyeza? N'abalala anti buli omu bakadingidike. N'abalala banoonyeza. Era ne omwami gwentula kuno yali ansuubiza omulimu presidential candidate Baraka Munyagwa namuyoza zine mugamba webale onoonyeza ki akalulu none yagenze mu kooti kakati 1% lwaki yalinye jukira nga tunabagenda mu campaigns president yatalaga Uganda mu regions nga agenda okwetegereza nga chief executive officer wa Uganda okulaba performance eno especially ngesente z'emyoga Parish government modo obuweereza jukira yakola regional tours before era abamu baali bamanyi nti akoze campaign takyaddayo bwe yakomawo ne tugenda mu caucus n'agamba bannange look ya bino byendabye na bino era bwe tuba tukola appropriation mu parliament omanyi ye chief finance officer ye minister asingayo bukulu ow'ebyensimbi adelegatingirako Kasaija n'agamba kati bwe tuba tukola mu budget priorities nga tugaba bwe nali nambula wali ensonga zino na zino tugenza okugenda mu kalulu ng'ensonga ezo ezimu ze baakulembeza mu maaso g'omukulembeze ng'atalaga regions ziddiddwamu ensonga emu eyali esinga obukulu ya leadership omanyi buli kimu tolina kyosobola kukola as long as waliwo problem ya leadership leadership question nebeera answered negotiations zaaliwo ezaali regional jukira naffe Busoga twalina issues Bunyolo balina issues so those regional issues nazo zaali addressed kakati tugenza okuddayo mu bantu okubasaba akalulu ka candidate president Museveni ng'ensonga ezimu zakwatibwako abantu ne bagamba kyovola abantu tebakitegeera bulungi twajjawa mmoto eno protect the gains tukuume ebyo ebiriwo era olumu wambuuzaako nti biriwa nentandika bagamba nti mu constituency yange n'emmotoka tuzikola era se bwanu radio fwe mwagala tubaye emotoka y'obwerere efe kagoma mukyera moto zo ne tugibawa so ezo gains ng'omukulembeze amaze okutalaga eggwanga ne tugenda mu caucus ne tugamba kakati fo tuvunanyizibwako kubanga jjukira NRM yeeyama okuweereza abantu biki ebiri mu manifesto omukulembeze bamugambye tutakoze era bwe twali tutemaatema ensimbi
twasosowaza ensonga ezo kaka tugenza okuddangayo okusaba akalulu ng'ensonga ezimu zaddibwamu ne bagamba tukuume ebyo ebituukiddwako tusobole okubikuumira ddala tufune ebirala ebisinga abantu baawuliriza omulanga era baalabye nti ebyo bye baamuloopera ng'atalagga bibaddewo bikoleddwako so bwe tukuuma ebyo ebiriwo kitegeeza tugenda kwongerako ebirala naye abakulu badde basuubiza Uganda empya nti baagala bafune omukisa batwale bannayuganda mu Uganda empya etali eno gye balabyeko bw'oba otunda ekintu okkirirangako downtown mu biseera bya Christmas eriyo abakuba ebbaafu nga bagitunda abamu ne bagibuukira nako ebbaafu eno nnungi n'agikuba empi n'agirinnyako temenyeka n'okyuka bw'oti n'oggula ki kakati bw'oba bajja mu bukulembeze Uganda empya obranding ekintu kyo nze bwe nasooka okwesimbawo nayita musaayi muto katonda juzi nagamba ekyuma kyaka oteekwa okuteekawo ekintu kiri kake kakati Uganda empya era owulira n'olya tulizimba mu Uganda naye tuli mu Uganda empya everyday bw'otambula enguudo ng'oseeyeeya twatukadda mu Uganda empya tugiyise namu tugenda mu Uganda ey'omu ggulu empya tugirimu so eno ye Uganda empya tugirimu already tuli mu kuyitawo bw'oba otunuulira levels of omukulembeze abadde annyonnyola stages ez'enkulankulamu kakati mwe bwe mugamba Uganda empya already abantu bali mu Uganda empya Uganda is a private sector led country kakati yo Uganda nkadde nga wali twali awo nga buli omu abaana baamalanga okusoma edda bajjajja baffe nga babanona kubatwala mirimu waka naye kakati kungu eno Uganda mpya radio for employing abantu bameka private sector Uganda mpya already gye tulimu nti mulimu abantu abakozesa abeekozesa kakati tukyasomesa abantu ba job seekers anti kakati nkugambye bw'oba otunda product oteeko gisusula nenkuwa ne example nti oli ayinza okukuba essepiki n'agikuba ennyundo nga teyatika n'okyuka n'ogigula kakati eyo kache slogan gamba Uganda empya ffenna tubeere excited ntugenda mu Uganda empya naye ng'ate nabo bali mu Uganda empya aboogera bino bali mu Uganda bwetolaba emmotoka ze bavuga ezivugibwa mu Uganda nkadde abagamba Uganda empya genda mu mayumba ge basula mu mbiri Uganda enkadde lwaki basula mu nsiisira so kino just kintu kwogera bwogera bali mu Uganda empya basajja bali mu tugenda nakuyita mu Uganda empya nkugambye tugenda kubeera ate mu Uganda super ey'omugulu super eri ennyini nga abantu abamu simanyi lwasemba lidyo genda ejjinja ejjinja ewalingayo amakolero naye nga mabale Kirington tobacco Nail nga bagaweddeyo naye essaawa zino genda ejjinja tandikira ku Nail amakolero mangi so ye Uganda empya juzi wano ekyuma kino bali abagenze entuŋŋamu kya Africa Aspire Coffee something eyo Uganda already empya ekisaawe ekiri ebunyolo Uganda mpya stadium ekimaka president bwe yakola twalonchi nga tugenda kuba ne domestic flights Uganda mpya saawa zino bw'oba oyagala ogenda ekisoro teweekalubiza kasita obaamu akasente kungolinnya bulungi nnyo dakika 3 ng'otuusa ekisoro eyo Uganda ki mpya so kakati bannaabe gye bagambako sigimanyi okujjako kye bandigambye nti twagala okuwanirira Uganda empya twegatteko tusobole okubeera ng'etebenkedde ng'etuuka buli wamu Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 Honorable Brandon Kintu gwe tulina omuwulira ng'ayogera ku nsonga mwamu Kyagulanyi aliwa nange kye neebuuza ebintu ebimu tubiraba ku mitimbagano ebimu biyinza okuba nga tebisanyusa tosobola kubyogerako nti birungi era fe tulina ku maloboozi tugamba nti eriyo ebiswaza byolaba nga tebisaanidde bwe bibanga bwe bityo bwe biri nti oyingidde mu maka g'omuntu okoze ebiteetaagisa kye twasembayo kulya nti yali akuumiddwa omanyi poliisi erina obuvunaanyizibwa ndowooza bakiyita preventive arrest nti oyinza okufulumamu ne bakukolako obulabe so bakukuumira awo kakati bwe twaddeyo tuwulira naye kyemmanyi nti yonna gyali mpulizaako amaloboozi eri amaloboozi simanyi oba gage n'eriyo messages zaweereza nga akunga Abannayuganda mwebereremu obubaka technology yamungi simanyi oba amaloboozi gage so nange kyekibuuzo nandikubuuzaako nga gwe omunnamawulire oba onoonyerezaako nti mwami Kyagulanyi president wa NUP aliwa okusaba ku maloboozi naawe gowulira nga bwengawulira aga nti ali mu kwekweka is in hiding government yo mwoli emwagala emunoonya ega nti njaba kuba ekimoni mpaka nja kuvaayo gye neekwesa mu kaseera akatuufu
na mu Busoga tulina ekigambo kye bayita okudonda. Kitegeeza kyekyo. Okudonda n'okusaagasaaga. Abasaazi olwasooka ati tujja tubone ku abadonzi. Abasaazi. Bw'oba weekweka gavumenti erina system nyingi. Gavumenti erina system okuva ku kyalo, village, internal security officer, parish. Era oyinza n'okwesanga ano nga waliwo radio 4 internal government something. Kakati gwe ogambye nti ndiba kuba kimmooni nti weekwese naye ng'ovaayo n'oyogera ko nkuyita kudonda. N'abamawulire ne bava ebweru. Ne bajja n'oyogera nabo okwenkukisa okudonda. Okusaagasaaga mu okudondadondamu. Kubanga gavumenti bwe beekwagala tosobola gamba nti bannange njaba kuba njogedde amaloboozi neekwese tebanfaako. Kakati twetaaga tubuuze gavumenti n'omukulu Kyagulanyi batubuulira abo bombi. Gavumenti ne Kyagulanyi ki ekiriwo? Anti batugambe kubanga gw'ogambe weekwese naye ate oweereza ki? Amaloboozi weekwese. Era oyogera n'abannamawulire kiki kye baba weekwese? Because government webe kwagadde kuno naye wonna tulabye government nti basobola okunona omuntu elsewhere. That's if ate ng'oli wa bulabe. Kubanga sirabako Honorable Kyagulanyi nti alina obulabe. Presidential candidate yakamaliza okulonda. Tegamwinako buzibu akulagala ddeeka. Kubanga Chris Barry omunsi omwogezi wa government naye agenti ffe tumwinako buzibu agende teryamunoonya. Talina bulabe bwonna. Kakati eki kye ngambye nti ayinza okuba kudonda mamenye ebyobufuzi munnange buli omu abiplayinga bwe. Ojjukira waliwo yali ani yafumba akatogo n'agira ddwa. Munyagwa ndowooza n'omugenzi Honorable kasira bwe katokota. Munyagwa n'omugenzi Segirinnya yaliyo ya Stra TV. Kakati bw'obanga olimu ba political players oluusi wabaawo naye ekyo butakidwellingako nnyo nze nkugambye ekigambo eky'okudonda. Tosobola kugamba nti bakunoonya naye ng'ate oweereza amaloboozi nti bannange ndi wano neekwese naye mbalamusizza. So okwo kudonda ku budonde eddakiika 10 okweyogerako. Yegwani lwaki era bwe twamala ne batuteeka mu kisenge ne batugamba tubawadde omukisa mugende mwegeyeemu ku mmwe nga ne current speaker kwali though yali deputy naye ng'ayagala kugenda ne tutuula nga bakandidate. Asijjukira decision gye twakola nga tusuubira batuyite tuddeyo. Kakati bwe baatuyita okuddayo ne batugamba nti SEC advising nti Right Honorable Anita Among asitulibwe ku ddaala ery'obwa speaker. Ekifo kya deputy speaker bakireke kyereere kivuganizibweko. Jjukira ebiseera ebyo deputy speaker yali government chief. Yali tanaba tutwatu tunaba constitution. Mwami Tayeebwa. Yali ali government chief. Yali afuse government chief. Kirimu Amson Bwa nga nange ndi spokesperson. Era nzijukira bambuuza nti busobozi ki bw'olina ne bagamba ekisooka njogerera akabondo ka NRM. Ekyokubiri mazeewo emyezi 9. So nina obugunjufu ku ngeri parliament gy'eddukanyaamu emirimu gyayo. Era bwe twatuuka eri ne batugamba kakati tugambye Right Honorable asituwe ku level tumwendoosinze kino ekifo tukireke open. Era ekifo ekyo waliwo abantu balala bangi nnyo. Ekifo ekyo kwaliko ne Ssekikubo kwaliko bangi then deputy speaker aliko kati najja. Ekyo kyo era twadde eno ne tukikubako akalulu. Kakati bwe twadde eno nga tuvudde mu caucus tuze mu parliament yawamu waliwo bwe twamala muli internally twaliwo ne negotiation ne tugamba kakati ne deputy speaker yali chief whip then agende wali kuba deputy speaker. Eyo naye tuvaye nga tukirizaganyiza nga NRM nti kuba speaker tulina Right Honorable Anita Among kuba deputy tulina Right Honorable Tayeebwa. Ne tudde eno mu parliament eyawamu. Era mu parliament eno eyawamu abaavuganya jjukira kuba speaker yali Asumani Basaalirwa. N'avaayo. Semuju Nganda kakati weno nebaayo. Semuju yali kululi mu Lanya versus Kadaga. Wano waliwo Asumani Basaalirwa. Kakati eno ne wabaawo Okot Bitek. Era Okot Bitek akaluka batwakuba akalulu. Nejjukira ffe nga NRM twatuvudde ne position. Eri ne tulonda Right Honorable Anita Among wali ne tulonda Right Honorable. That was then. Seeke terina mwogezi wa nkalakalira
nga kakati nze nti ndi mwogezi wa kabondo kaba NRM bwe mbanjogedde position ya caucus rather kakati SEC terina spokesperson terina mwogezi naye bwe wabaawo ebya SEC wabaawo abayambi ba president abakola mu office ya president y'amawulire nga bawalusimbi ba Kirunda Faruku bava ne batweetinga ne bagamba twakoze bwet eno tweet zabadde zaba individual era bwe nsoma message ya Honorable Chris buli member parliament yalondeddwa mu 12 parliament candidate wa speaker akwalifyinga okwesimbawo naye nga ffe mu NRM tulina ogani yaffe esengeka era ne bwe tulonda leadership mu parliament SEC eteeka okuba involved mu bukiiko bwaffe mu committees n'ebirala so tetumanyi oba SEC kituufu yatudde kubanga sogerera SEC kakati tulinze tuwulire ebinaafaayo kubanga tumanyi era kyandibadde kya bugunjufu nga bulijjo nti bajja kuyita caucus kubanga bano ba caucus abapya aba NRM bana bamaze okuba gazette bateeka okutuulamu one babeere familiarized bategeere parliament etambula etya baweebweko nabo omukisa okuinteractinga naye bwe kiba kyabaddewo nga tunaba kufuna official communication then kijja kuba unfortunate kubanga tebadde culture nze nkubuulidde bwe twakikola tebadde culture nti basobola n'okutuula before even kubanga kati ne caucus ya 12 parliament tenaba kuba constituted tukyali mu caucus ya 11th parliament kakati bwegamba nti ate SEC endosinze abantu omanye ennaku zino ku expand ko oluzungu lungi nja kusaba nti soke treating era ku mikutu gyaffe gya parliament obubaka obuyozaayoza baspeaker bange bonna bwabadde bungi nga buli omu congratulations naye kakati omwogezi wa government we ate oyo former SEC member tabitegeera buuza naye tali bitegeera ate be twandibadde tubuuza alist oyo olw'okubanga nti NRM kyekibiina ekiri mu government ate nga mwogezi wa government tasobola kwawukana nabo perfect tasobola kwawukana nabo anyway katulinde tulabe but what you say is because wabatekako ekintu nga kino maybe you find a way of clarifying oba abayambi ba president wakit omu ku ba candidate ga speaker member SEC y'omumyuka president owokubiri female kakati bweba nti oyinza okulowooza nti bwaba ya tweetinze era tujja kumwawukanya na SEC kakati SEC yayogedde SEC tenaba kwogera so SEC yayogedde nga yita mwamyuka ssentebe waayo kisoboka kakati katulinde tulabe SEC ate SEC mu SEC kyenaakola ku radio 4 radio 7 ne radio 8 webale nnyo watugoberera ndine Honorable Brandon Kintu message message ojiteka kuzira musavutano mukaga 02505 okay please keep those messages here ngenda kwongera okubanga nziyita monage kungu wabale nnyo kuleta Honorable Brandon mwongere nga academy week aberenga tangaza tukwasibwe done bwati bwagamba sebusigana Honorable twali tumodona kulamba wano naye ndowooza emirimu gyamuyinga neka jigenda gipanga jikenderako okay Kongo webale kuwereza Honorable Brandon ajeno mu opposition tuberenga tukakalabya magezi David William akuyise mu opposition nkyali mu NRM naye bwaba asobola to whip me asobola okutandika to whip me asobola okutandika paka akusike okay then onagambye nze nasasiro kuverukunjiri NUP is not a political party, it's only for anede tukose ebigambo ebirungi bwefuna omukisa okusindika message ku simu rather ku radio sagala tuvume bantu kubanga tusobola we can make our points without insulting others yogera bulungi ensonga ejja kuba ebulikika oberenga owa abantu ekitiibwa egyo bayita radio kuba oli kwogera eri abantu bangi tokozesa lulimi luvoola Honorable Brandon Kintu nze nakufiiriddwa nnyo mu parliament ejja kubanga obadde muteesa mulungi lwakuba n'ekibiina ky'olimu sikyagala ye Hafswa Namuli okay njagala kwetololamu zinfune ku maso but before we get there Honorable what do you say mu myaka gino etaano ejijja ku side ya NRM ekisanja mwakifunye what do you promise bannayuganda okusookera ddala nga
mulita mtia slogan ukigondo waza protecting engombo yaffe yali ndi tukuume ebyo ebitukiddwako era ebyo ebitukiddwako nga tubikuuma twongereko naye ebyo byonna tosobola bikola nga oyisa amaaso mu byokwerinda kyova olaba nti Uganda tekikyasobolera ddala kukkiriza kugenda mu lutalo tolina sijja kujja ku Radio 4 singa ebyokwerinda bitataganyizidwa sijja kusobola kujja ku Radio 4 singa infrastructure mbi kakati okuuma ebyo ebituukiddwako kwe kulabika nti twongera ku extending services nga infrastructure candidate waffe bwe yali atambula yawa ennyingo 7 ne nannyonnyolako 4 kakati mwezo kwe kulabikira ddala tugenda okuva ffe mu parliament eno nga twamaze okwongereza essente ezigenda mu parish development model nga tukijja ne ku parish genda kudda ku kyalo kakati essira tugenda kulissa okulabika nti ebyo byonna era nze kyenzijja okuba ku mubaka nga wa parliament kwekumugamba nti sebo ensimbi zino ffe tulina emiruka 18 tugambe nti emiruka gino 18 egiri mu Kagoma North essente zisse ku byalo 113 kubanga tulina ebyalo 103 nti omubaka wange okinfluences nti ebyalo bino essente zituuseyo kubanga kino kikatinga across oba oli opposition at the end of the day bojja mu parliament oba oli kuteesa bintu bikwata ku ggwanga tubadde n'ababaka nga honorable baagala ne honorable babadde balambulanga district emirimu speaker bwe yatusindika ogenda okulondoola essente z'emyoga honorable Namuga yali musaale yawa one of the best reports kubanga bagisoma ku floor naye abantu abamu bajja kusoya gwa nagamba agambe bw'oba ogenda okulambula emyoga ebyo NRM naye yalimanya obuvunaanyizibwa bwe nti nimubaka parliament nakola appropriation ngenze kulondoola okulaba so tusuubira nti bino nga tukuuma ebyo ebiriwo tugenda kwongeramu services zituuke ku bantu kubanga baatuwoze emyaka emirala 5 okulabika nga manifesto yaffe egenda mu maaso naye nga ekisinga obukulu kwe kulabika nti at least buli Munnayuganda takolera chairman wange akiyita kidda takolerera lubuto lwokka naye kola olya naye gendako ne mu katale otunde kola olye naye ng'olina nekyotunda kye mwagadi mugenda kwongera ssente mu parish development model nalabye omu ku bacandidates mu kunoonya akalunga ye ne PDM ajja kugijjawo singa kyova olaba Bannayuganda tebamwesize kubanga ekyo nakyo that's instability but that's very also insecure eyeba economical insecurity bw'ogamba nti oli kujjawo ekintu abantu kye bali kuteekako essira okufuna ke balya n'okutunda gwe economically oba oleesa obutabanguko naye ffe tugamba oba mu bya bulamu mu byenkulankulana mu byokusoma mu byamakolero twagala stability ebeerewo nga financial omuntu osobola okulima gyemmere waka gendako ne mukatale otunda abantu b'e Kagoma bangamba nti bwe mmala gino emyezi mpumulemuuko balyoke balondayo omubaka omulala era anjagala omuyozaayoza nti ayogeeyoge nga wakkiriza mangu ate nga lwaki sikkiriza abamu ku banna abali mu lwokaano bakyawakanya ebyava mu kalulu era bagenda mu kooti abamu basaba recounting n'ebirala nga wapondose mangu asi kupondoka omanyi omuntu bw'aba akuwangudde wenondera nze bayitamu madarasaati M2Z omuwekitiibwa Odwoli yansingira wakalulu mu Buwenge Town Council newolondera bakuse Odwoli munnamawulire munnamawulire NUP yansingirawo kakati bukyannesimbawo mu history tebansingirangako mu town council y'e Buwenge natandika politics mu 2011 naye ku luno nasingako ku polling station emu yokka naye wenondera yansinga kakati ziri polling station esigadde wonna nagira ki nakusinga naye wataali naba agent nawo nansinga kakati abakubiriza ebyokulonda be bakumanga obululu nti waliwo agent ono taliwo naye afunye obumeka 10 Brandon ana mu 2 kakati awo mpa tulina kyozzaako abantu basiimye ne bagamba Brandon okoze komaawo katuteekeyo omuntu omulala kakati bw'obanga tokkiriza oba tolina kukkiriza ne muggulu oba togende tolina kyosobola kuwogera unaawakanyaki nkugambe newetalina agent yansinga wakalu nenkuwa ne presidency 2 ndi wenondera nawo nakusinga ate mu Buwenge Town Council
mu Bwenge Town Council bukyantandika kwesimba tosingibwanga kuno wasingiddwa nasingiddwa akono sekabonero kalungi omanyi abakulembeze bajja abakulembeze ne bagenda obukulembeze busigalawo ate abantu oluusi gye bakoma okwagala batera okweronda andi kyabuntu omuntu okoowa omanyi nze ndimukkiriza nali nsoma Busaasiro doti kakati waliwo okuyitibwa bwe nali mpitibwa mu seminaali eddoboozi teryayanukuluwa kakati na mu kuyitibwa kuno kirabika kyekiseera Katonda kyanteekerateekera nti ojja kuweereza emyaka emeka 5 owummule era ekyo nkyemnyumirizaamu semuluguunya era nkikoze very successfully ndi very happy ndi mu kisanja kino ekimu nfunye gwe wamanya mu kisanja kino mukwano nkozi gw'amaanyi nafuna omukisa nti bannonda kati ndi mwogezi wa kibiina ndina proud ziyinza okuba ze zimu ku nsonga ezandesezaayo kubanga kye bajjagala okubuuza babadde bakulanga kyabalonze kubanga to be very sincere with you honorable nze at least mu constituency sikumanyi nnyo kubanga simanyi nnyo bifeeyo but at least mu parliament obadde omu ku babaka ba parliament abateesa ku floor abateesa mu committee but also ne mu kibiina ekibiina kye kya NRM you've been very active and you continue being so kati era nze bwe nawulira amawulire nti honorable Brandon awanguddwa it was a shock kyali kyewuunyisa nnyo because I didn't expect it given your performance okusookera ddala abantu bwe batulonda beerabira nti parliament eri Kampala kakati ebimu ku byanvunaanizibwa nga bwompita wano nompita kusanyuka nompita ku NBS eriyo n'olumu bwe twali mu primaries oli yaŋŋamba nti mu Lusoga nti munabutijja TV dikulonde ni radio de Kampala neneetona ne magamba bakama bange munsoniwe tikairayo najjuka bwe namala okuwangula kaluka NRM era wankyaza naye bwe nali kye nali nsuubira bwe nali nga nakajja mu parliament bwe mba neyanjula nga ngamba abantu nze Brandon Kintu akiikirira constituency akiikiranga mu Dr. Frank Nabwiso naye kakati abantu beKagoma babadde buli lunaku nga constituency nga kakati ogambye omubaka owaawa owe Kagoma kiyinza okuba nti we naamalira ogwokutaano oyinza okukomeekeza nga wona ne Kagoma eyinza okusirika mu matu gammwe kubanga nyinza okujjanga ng'omuntu omulala naye ekyo abamu tekyabasanyusa abakama banga abampaki omulimu so ekyo nakyo ne bakinenya ndi mwogezi wa babaka ba NRM parliament naye era tuguno omusingi nagufuna nga abantu beKagoma bamaze okunnonda kubanga katisobola kwogera kubanga sigenda kubaayo mu parliament ye12 kakati ekyo nakyo nze kye nali ndowooza nti abantu bange bandibadde bagamba nti tufunye omukisa constituency kubanga constituency eno mpya nze mpya asoose era yajja ku lwanze twali tukubagana ne tusaba right honorable Kadaga ne tujawulamu kakati nze nali mmanyi nti bakamanga abampadde omulimu kaneeyongereko value nsobera okuwanika constituency mpya rebranded nga bajulira nga Dr. Frank Nabwiso bwe yaliyo nti Kagoma nga tusobola kwogera nojjawo Dr. Frank Nabwiso kakati nayo nze nali simanyi nali nkola kibi nali nkola nsobi ekyo nakyo nenvunaanizibwa ku ekyo kakati omanyi nti mu parliament bw'oba otunulira enkola y'ebibiina tuli mu nkola y'ebibiina tugenda ne position y'ekibiina ndi mukulembeze bwe tugenda mu caucus bulijjo mu mbuuzi era bwe tuva mu caucus mwenna muba mulinze omwogezi kakati bwe nayogeranga era nkyayogera kubanga tukyalinayo caucus bwe nayogeranga ensonga ze tukkiriziganyizaako ng'ekibiina eyo nayo nakola nsobi navunaanizibwa jjukira twalina etteeka ly'emmwanyi bwe twakola rationalization ebitongole byali bingi nenjogera position ya caucus ntukkiriziganyiza kubanga gwe mulimu bwe twali mu kola ennongoosereza mu tteeka ery'amagye ekyo nakyo ate jjukira bw'oba ovudde ne position oteeka okudda ku mitimbagano okugidefendinga kakati eyo nayo yali nsobi nga kinyiiza bangi nnyo tetwamutuma genda kola ki kwogera bino nakola bino tumutuma mu NRM era abamu baali honest ne baŋŋamba naye ng'okivuddeko tukoze ebintu eKagoma bye nenyumirizaamu kubanga okimanyi bulungi nammwe eri mwannyambako nga munkubira obulanga tuzimba eddwaliro nja kuba ku record nti natwala government yonna kubanga nalina prime minister nalina ababaka abasukka 10
netuzimba eddwaliro gyeriri twazimba akatale omanyi constituency ntono twazimba akatale twaleeta ambulance tukoze ebintu bingi ebya bulijjo so mu mutima muli ndi musanyufu nti mu myaka gino ebyo mbikoze weebiri bigenda kubaawo nadde saasanyusa bakama bange mu kukola emirimu gyange gino emirala gye batantuma naye nenyumirizaamu nti banyamba okumpa platform nange nenkolamu gino emirimu era sejjusa era seekubagiza. Perfect. Tubuddeko ku nsonga ya maama Kadaga. I've had some people kabaga nti Kadaga factor was key mu kalulu kano. Of course okusika omuga kwe twalaba mu kulonda kwa SEC mukyala Anita Mong nga tulaba nti waliwo team maama team Kadaga and again what we've had nti abantu abali endorsed by maama Kadaga abasinga basobola okuyitamu including n'abo bali ku ludda oluvuganya government for the first time NUP yafunye abagaba parliament 8 across that region including Odwoli gwavuganya naye. Tell us something about this. Okusookera dduma omanyi bw'oba owagira omuntu oluusi abantu abawagirwa baba confused. Nze nali mu kampi ya maama okimanyi bulungi waliyo nkyazanga ku mituga egy'enjawulo nze nasooka okwogeranga nga tebinaba nakubaawo office yange eri wansi wa office ya speaker ninamu ne boardroom naye nakoleranga press conference nengamba nti nze museeke mpagira maama Rebecca etwala kakati bwe muwagira n'abalala abantu bonna era bw'oba alaba homecoming teyaliiko bibiina kwaliko ab'NUP kwaliko abaki kakati challenge ebadde mu kampi ya maama nti ojja kwesanga nti nze maama muwagira n'Odwoli gwe balonze naye amwagira nja kutwala Iganga era eri abantu kakati Iganga a flag bearer Mariam Seif ne incumbent era flag bearer ekisanyi kigenda okugwako Honorable Sauda bombi bamaama era bamulonda bombi bamaama bagira ki ne kakati oluusi wabaawo ebigambo abantu abakubaganya bw'obanga nga toli mugumu ne weekyawe oluusi oyinza obireka naye fact eyinza okubaawo nenze saagala kulowoozesa nnyo bantu nti kubanga eriyo n'abamu ate abataalonda maama nga balina public naye nga ate bagira ki bayitamu so a factory of course nga basoga tuli very painful nti ekikwata ku maama Kadaga bw'oba oli musoga olimu amagezi kitukwatako naye kakati nga ye omuntu naye aba conflicted nti nze muwagira n'Odwoli amuwagira agende nani aleke nani kubanga sijja gamba nze one nali facilitated yamfacilitating n'emmotoka ye ya drone yaliko ne chairman wange w'ekibiina gye nali nkozesanga eriko public address system kakati nga kiba kizibu naye kakati nze kisaagala kipushinga ewaffe Kagoma kubanja kugamba nti bombi radio w'ekitiibwa Odwoli gyakolako ewagira nnyo opposition naye ewagira nnyo maama era abakozi bonna abaliko ekikwata ku maama bayinza n'okukutuga so kakati awo nga bw'oba maama you better be quiet yenna abazze kasaba mu interest of ya busoga nze mba sinaako bad blood naye nga yali very big factor era nga maama wali twalinga mu campaigns at least oyinza okukola ensobi neweerabirako gamba nti NRM oye naye n'olina akujjukiza ati tokobye Kadaga eyo yali nsobi era nga kyosooka NRM ju President Museveni ju maama Kadaga ju oluusi nga nawe oyinza okwerabira gamba nti Brandon ju so eyo oteekwa kubanga ekyo mateeka kubanga icon pira ya busoga era ajja kusigalawo ng'akyali Radio 4 hala wanjisebo webala okuweereza mukulu kungu kale someone from headset souliza abantu amanya yenje kayita beno misatu ndi mwana nzaalwa y'obulenzi mu Luweero obudde buno mpangalira kakiri mukambe ate nga ndi mwogezi wa kansala Santiago Banabeka wanda omuyingi kakati nga nze kayita beno misatu mukulu Brandon ngenda mukimunsi ebibuuzo nga bisatu ekisooka ngenda kumubuuza mukulu Brandon mwenga aba NRM mwakikoze mutya okubeera ati ate mu Central Region ate mwasobodde okubira waggulu ne musoomooza bannammwe abannuupu oba ab'opposition abadde baludde ebbanga bali mu kwerumaaluma ate wuuyo PFF ate wuuyo bakubagala n'ennuupu ekyo mukulu Brandon mwakikoze mutya kubanga tekyabadde kyangu abantu nga bali babakyawa mu Central ekyo kyogerako kino ekirala mukulu Brandon ngenda kukubuuza tekyalobedde mukulu Kyagulanyi okwekweka kimwe mwamutaddeko embeera nti mugenda muggulako emisango ekyo okyogerako ki kubanga omusajja yeekwese ate temuvaayo kubuulira ggwanga tugenda kuteekawo embeera bweti
mukulu Kyagulanyi yawanguddwa kale tugenda kumubudaabuda nyate lwaki amagye ate galemedde ewuwe ng'ate negateekawo embeera y'okutiisa bannayuganda oba oli abo abaalize okuanja mukulu Kyagulanyi ne mubalemesa kyavudde ku ki naye kirala nga mmaliriza mukulu Museveni era ngenda kusiimamu okuba nti kale ngenda kubuuza ekibuuzo okkiriziganya n'omuntu eyawanguddwa okkiriza nti yawanguddwa ekibuuzo kyange nze Kaita Benon Patu afume abale nnyo mwami Kaita Benon Patu honorable agenda kwanukula radio for hello anjisebo Sebo honorable saba manya ne Josenzi ogamba otya honorable Adam Kungu sebo tuli wano munnaye sebo webale kuwanga Uganda n'Obuganda radio 4 ensoso zenjitumbudde the president wa Brain Soja mu ggwanga Uganda Tata Jonathan Oljo honorable minister police expert na minister of Nez wa kumayumba ne wagiria president Museveni ogutali musangu Uganda for Museveni for Uganda Olazo Brando ni mwaramusiza ne mwebaza ye mubaka gwe nalabye eyaluzayozeza muwangudde era nagata genda mu kooti zona level Brando ni walaze byobufuzi ekisajja kikulu n'ensonga entaloze ezakuwanguza independent yaze owalupu n'abayita wakati naye oyogedde ku nsonga ya honorable Goleti Namuga okuba nti n'abo opposition ayina ettaffaali ddene eteeka ku Uganda mutala Goleti Namuga era kisaba bannayuganda tulwanire wamu ab'emawugula taddemu balonde ab'emawugula tebalonze honorable Brando President Museveni byamutwala mu nsiko kwali kubba kalulu ne drone omukazi ne zitwala boxi z'obululu omukyala Goleti Namuga ne bamupamisana amagye gali erigaganya abantu okulonda ekintu ekyo tukivumirira waliwo abakyala nga bulaba omukyalo no Betty Efero Naluyima era ndoze bakyala badde abamanyi parliament ne Goleti Namuga wakiso naye kati bali mu mutiisatiisa mukyala Betty Efero Naluyima bamutiisatiisa mu musiba so ekintu ekyo tukivumirira ngenda maliza ngamba honorable Brandon President Museveni ekisanja kino nawudde agenda kulwanyisa kubabbi abalyake n'abakenuzi naye kyagenda atugamba nti ekitatta muyima tekimalaako nteeze badde bannayuganda kimalamu amaanyi obubbi obulyake n'obukenuzi bususe nejjejja lutumulopera abakenuzi ate yatugamba ekitatta tekimalaako nteeze ddala obubbi bunaggwawo wagaliza byonjagaliza kale abale nnyo muganda mpozi breaking news story gyendina wano ejje ly'eggwanga lisobodde okubeera nga lifuna abaka ba parliament abagenda okubeera nga balikiikirira ababaka 10 olunaku olwaleero UPDF delegates balonze abaka 10 abapya mu parliament ey'12 abagenda okutuula era nga olunaku olwaleero amanya 10 ge gano Lieutenant General Sam Okiding deputy CDF Lieutenant General Sam Kavuma deputy coordinator wa Operation Wealth Creation Lieutenant General James Mujira oyina Major General Henry Masco oyina Major General James Kinalwa oyina Major General Joseph Semwanga oyina Brigadier General David Gonyi oyina Kano Knight Ichiriza oyina Kano Sylvia Meme kosa ne Kano Christine Nekesa bebo 10 musanvu basajja basatu balina kuba bakyala era bakyala bebo bonna ku ddala lya Kano Knight Ichiriza Kano Sylvia Meme ne Kano Christine Nekesa ero ye incumbent kakati kwa abakyala yo yakomyewo Nekesa akomyewo so bali Masco Masco yika Masco yakomyewo barabala bonna bapya abo bonna bapya Okiding Kavuma ate Mujira naye tabadde mu parliament yeka Masco tabadde naye mu parliament era olunaku lwajjo twabadde mu kakiiko ka defense and internal affairs committee so mwabaddemu Brigadier General Charity yabadde whip netugamba kitusobola okukola kwe kusaako emikono katukusabire era tubadde tumanyi ne Lieutenant General Kidyaze okukiikira CDF nga simanyi nti agenda kuba mubaka wa parliament naye kale twagala obayozayoza naye kwabo kakati ba incumbent kakati kiyinza okulaga nti ne electoral ne ba voters b'amagye
naberio bebahumuza so sibaffe bokaba akagoma ne nabalonda abamaji 10 by incumbent abaze bali bameka babiri wow kali njafu na masimu Radio 4 hello Radio 4 wanjiso wabale kuweleza ono musajja FDC Mabyenda seze waswa abe nali mubagamba nga tunupe eri mu Buganda amanyinga nupa agawulidde Busoga yadde mwayogere Radio 4 hello mukamwanga da mukungu ochitibwa webalo werese gwanga n'Obuganda nza ambasada wa Big Talent Patondi Mogezi wa Jatimisa Kabanda honorable omulonde mu Kampala Central ndi ku Radio 4 mpuliriza honorable Brandon Kintu sebo mukamange nkwebaza emirimu gy'okolera pate n'emirimu gy'okolera Bannayuganda ne mukamange nga sinakubuuza bibuuzo Brandon Kintu nze njagala nsooka okwemulugunya kwange gy'oli mukamange mmwe muli bantu abawaggulu ab'amaanyi nefe abamu nze kamwa koogera okuba kampeni ezatandika mbadde nkuba essimu ku leediyo nga nnanga noonyeza jjajja akalulu kuba kampeyini nga n'abantu gye mpangalira baŋŋamba wakaluluko kamu tetukagala n'ako akaluluko okuba kampeyini g'okuba ku leediyo tujja kukunoonya tujja kukuwala na biki bwe bityo nga bw'obimanyi Brandon mukama wange kyembuuza tosobola beera nga gwe nga honorable Brandon Kitungo nfunirayo akasiimo then ku kintu ekirala Abannayuganda bangi Brandon Kintu honorable mwabali waggulu ekiteeso kyange kye kino mukama wange wavudde mu parliament n'ate mu pato okyakola okyalimu tulabye nga abantu tugenda maaso n'okulonda bino ebiseera obukulembeze obwa wansi obutuweereza era obutusinga okuganyulwamu ffe abantu ba wansi honorable Brandon Kintu olaba otya singa etteeka ligenda mu parliament nga okulonda mu Uganda kutandikira ku basentebe ba chairman ab'ebyalo ne bwambuka waggulu paka ku bukulembeze obwaki obw'eggwanga kwogenda kwekanga ng'abantu baganya ogenda okulonda naye ng'abantu oli agamba simanyi basima batumalamu amaanyi amagye gatukubira mu kulonda kati kwegamba ebyo ebintu ebityo osanga n'omuntu n'akugamba mwana gavumenti yammwe tubonyaabonya mmwe mugende mulonde twabirekera mu ab'enyalemu kati bambi ne bebeera nga batusongamu ennwe naye nga ate naffe kati obudde bwali oli amanyi nti pata ayina ssente naye ng'ekyamazima sirina ssente ze naafunye yadde mu kuba kampeyini ya muzeeyi ate nga muzeeyi mwagala nnyo honorable Brandon Kintu ekompeyini yange ngikutuusizzaako nkwagaliza byonjagaliza nse pato okay abale nnyo pato Radio 4 hello Sebo amanya go Sebo ne gyoli agamba atya Dr. Adam Kungu Sebo wetuli ndugu nkwagala nnyo ono Ssenyondo Enro omuvubuka omutinnateete mu kigagga eso Radio 4 ngitumbudde njiwuliriza ensonga zonna nziwulidde bulungi ewatali kumisingamu wadde kantu nakamu kyembuuza omwami oyo kyeri kimu ze kyembadde nteesa mwami Adam Kungu nze ndaba ng'eggwanga lyaffe lino Uganda sipiika wa parliament yandibadde nga talina kibiina kya byabufuzi kyonna kyagwa mwami Kungu naye kirala ng'oyagala Bannayuganda bakulaakulana nze nga bwe nnyina endowooza yange ngeeranga naye nga bw'alina endowooza ye lwaki ate oba obagabira ssente za partnership development model mbadde manya awo obeera bukendeeza ku ki ku misolo Bannayuganda gye bagenda maaso n'okuba nga bawa zigadde nze Ssenyondo Enro omuvubuka omutinnateete mu kigagga ze nkutadde omuti gutamakoola webale nnyo Sebo honorable ali wanagenda kuba akwanukula bulungi nnyo Radio 4 hello kalongololize katende Sebo kulu Brandon muwuliza bulungi naye njogera kuyo yakavaavu kati alinganga ati oyagala otugamba nti ngomba sipiika wa parliament balonde nga wa independent okay abale nnyo hello amanya go Sebo ne gyoli ono Kakoza Badiru ndi namatu yewa ene nama bw'otuuka mu mukono oddanga ku Mpoma Centrite namatu okay yes Sebo bannange twebaza nnyo abantu ba NRM bonna okulonda President Yoweri Museveni akalulu okumuzza mu ntebe naye njagala njogereko katono nnyo ku kigambo kino ffe tulina olugero lwaffe olugamba nti obusekulume Mukama Katonda yalaze obusekulume mu ggwanga kyeki obusekulume
webuntu kagamba butwa nti busuubiza embeera etaliimu naye sijja kigenda nnyo wala. President Museveni yawangulidde waggulu nnyo, naawe honorable ali ku radio kotoggwamu maanyi teeseza abantu olage eggwanga nti ddala bye muliko bye bituufu nga mwe aba NRM. Nsigadde ndikakooza Badiru ennama tu wano nga Empoma Mukono. Abale nnyo mu Nampoma Mukono. Hala muganda wange Sebo. Ele Anji nkulamusizaako nnyo taata. Sebo ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime. So taata ndi wanopo omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu. Mukulu Brandon mukama mugagga, mukama wa buyinza, mukama wa kitiibwa. Ebigenda maaso mu ggwanga Brandon kintu. Akalunga bekaze katambula ngoyogeza amazima Brandon akalu kano kabaddeko amazima na bwenkanya akabadde okubya ddala kaluko tofu waggulu. Ekibomalo ojja kinzira mu luva. Nakyo ku mukulu Brandon kintu. Bwe tunaabanga bannayuganda tukyanoonya okufuna obwenkanya mu bigambo by'okulonda konti bali tukyayinza okunoonya dimokulaasiya. N'abanga akalulu kagaanye okuvaamu ekirungi nga bannayuganda olabye buli lwazzeeko beetamiddwa baakooye beekyaye. Olowooza Uganda eno maaso awo kigenda kubeera kitya Brandon kintu n'akasemberayo ddala. Bw'obanga okimanyi nti mukulu Brandon ng'okakasa nti NRM efuze emyaka 40 egenda mu 45 olaba nga NRM ekyalina kyekyayinza okwongerako ku bannayuganda okwongera bakulaakulanya oba ku ebyo byekoze emyaka nawe ekyo kyayinza okwongerako mwoyo gwa ggwanga Seremba. Abale nnyo mwoyo gw'eggwanga Seremba. Kafune babiri olwebwe tuma omwaganya kwanula. Sebo wanji Sebo weebale tuweereza babale kuwuliriza erinnya lyange Nzasanika ate designer abakyala e Bulenga. Omukulu mulamusiza ensonga zirambudde bulungi nnyo. N'ekibuuzo kyange kye mubuuza wano mu ggwanga Uganda tusobola okufuna akalulu k'amazima n'obwenkanya nga mukulu bya Mukama asoma obululu bwennyini nga talina najabusoma nti buno obululu bwe buti buva mu kitundu bwekiti n'obululu bwe buti buva mu kitundu bwekiti. Ate ku luno tulaba ennyaka gikoka ebyokulonda ako talina sayidi gye yeekubiddemu nnyo. Ekibiina ekiri mu buyinza akatiko ebyokulonda keekubiddemu nga byo okulaba nga babaka b'ennyalemu bonna babakomyawo bonna abaagwo naye tebayitidde mu kulonda nti babalonze nga bo ababaka abo. Akatiko ebyokulonda kabadde mabega n'ekibiina ekibadde mu buyinza nga kiyita bayitamu bonna okubalangirira naye nga tebabalondedde ku bululunkuubu. Ne bakolaganya n'akatiko k'ebyokulonda ako kabadde mabega mu kibiina ekibadde mu buyinza ekiri mu buyinza. Kati kyova olaba nti ababaka bonna ab'ennyale mu bifo byonna ebisinga bagezaho balangirira naye nga bakolagana n'akatiko ebyokulonda kibadde mabega w'ekibiina ekiri mu buyinza ekyo. Era ogenda okulaba Mukono ng'eyo oba ayangidde WNUP ate oluvannyuma ne bakyusaamu ne bagamba katulangiremu WNRM. Ne badde eri mu kasenge ate ne bakomawo ne balangirira WNRM nga bayibaza okuyita WNUP agayiseemu ate balangirira WNRM. Ekikyamu nnyo tulabye kyekubira abadde waali okunoonyeza akalulu kajjajja ebisigadde omukulu ajja kumpa telefoni yo tulabe ekigenda maaso ansabye musiime. Eri abuuza nti tunaafunako okulonda okuwa amazima n'obwenkanya oluvannyuma myaka 5 tutegeka okulonda naye kaakati emivuyo oluusi giteekebwawo mu ffe bannyini ba political actors. Kyensaba nti buvunaanyizibwa bwaffe bwenna abategeka akalulu naffe otukavunaanyizibwako otuparticipating nga tweyisa tutya okulabika nti akalulu ako kaba kamazima na bwenkanya naye ate kyetaaga naffe tufune trust tusobole okusigala nga tuzimba tussa obwesigwe mu kitongole kyaffe kitegeka okulonda. Pato abuuziza twakozesa bukodyo ki okweddiza Central Region. Mugambi ano nga tutandika nti chairman waffe ate presidential candidate yatalaaga eggwanga kakati bwe yatuuka mu Central jjukira n'ababaka ba Buganda balina program nga bagiyita Buganda Form 7 yali ndowooza ekulirwa Anthony General chairman Aruna Honorable Sisa yabadde treasurer. Buganda ku Museveni ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Jjukira abadde bakuba laris ez'amaanyi okujjukiza abantu n'okubawa n'okubajjukiza nti
NRM ekoze kakati eri essuubi n'okubajjukiza n'okubafaako kituyambe nnyo okulabika nga tweddiza wa Buganda. Eriyo omwami ayogedde ku nsonga enkulu kungu bwe twamaze akalulu ka president n'abaka ba parliament abantu beerabira nnyo nti local government yankizo era nabadde ndaba honorable Etho ng'amaze okulonda nze nange nagenda ebululu bonna era buno obwokunya kubanga ffe tulina municipality obwokunya era ndigenda nti singa eriyo n'ababadde ne proposals nti oba tuyite wiki namba nga yakulonda oba olunaku lwonna tulonde naye abantu beerabira local government yankizo nnyo kubanga omubaka parliament ojja kubeera e Kampala naye weetaaga structures bano be baimplementa. Kale omukulu eno ensonga eno bwe tunaaba tutunuulira ku reforms tujja kusaba ababaka baffe bakitunuulire kibe kyankizo nti local government elections zino nazo ng'omukulembeze kuli bwe yalanga nti ennaku 2 za kuwummula abantu baddemu amaanyi abantu baggwamu nnyo amaanyi bamuguumirira nnyo kaluka president ne kaba member parliament ne baleka ebifo bino ate nga bino byankizo so buno bunafu naye tujja kulaba nga tusobola okwongera okwetegereza ensonga zino ndowooza ebisigadde bibadde bya bulijjo naye njagala okwebaza simanyi oba onzikiriza okwebaza abatuuliriza n'omukisa guno gwe mumpadde n'okwongera okubakakasa ate bannange Uganda osooka kuba muna Uganda abakulembeze betulonze tubawagire emyaka gino 5 basobole okukola naffe tukyakola sebe ekisanja kyaffe kyagenda era tugenda kukola ddala ebintu by'amaanyi okulabika nga tuleka palamenti eggumirire